Omulabi wange omulungi wa Soul TV kubuuzaako nenkwebaza gyonna gyesobodde okulabika ng'otuusaako engalo. Tuli mu disitulikiti ey'Egomba, tulina omukugu waffe Charles Ssempijja agenda kubeera ng'atuyisizaamu mu kirime kya kasooli naddala nga kituuse ku stage eno ey'amakungula. Ki ekiyinza okuba nga kyekikulemesezza gwe munnange yali ayingidde ebyobulimi naye n'otabifunamu? Tambula nange tusobole okulabika nga tumanya bukya bwe tusobola okulabika nga tubikyusaamu ne tuzuula zaabu ali mu bulimi n'obulunzi. Mwami Ssempijja wanjinyabo sanyuse okulabako nate. Nange ndesiimye mukyala Flavia okubeera nga ate otukyaliddeko nate. Weewaawo. Buuza ku mulabi waffe omulungi atulaba akadde kano. Omulabi waffe omulungi owa Salt TV nkulamusizaako era njagala kwebaza emirimu emirungi gy'okakalabya gyonna gy'okolako. Kansuubire nti nno muli bulungi nammwe obuuyi obwo. Weewaawo. Bitambula bitya ebyobulimi? Ekyamazima tetwemulugunya. Omanyize ndina ekintu kye nazuula nti mu bulimi waliwo abantu oluyimba lwe bagendanga bayimba nga bagamba nti nno sizoni zakyuka, enkuba ogibalira eno neyitira eri, akasana ne kakwokya okufa. Naye nze bwe nazuula ekyama nti nno okulima teweetaaga nkuba, weetaaga mazzi, ebintu ne bikyukira ddala. Tukaddemu okulima teweetaaga ngako nkuba, weetaaga mazzi. Kati bannayuganda bangi bo babeerawo ne batuula ne batunuulira eggulu kebikutte era bikegenda kutonya. Naye omulimi ali mu agribusiness ne bwe gwaka omwaka gwonna ojja musanga ng'ayina emmere, ojja musanga ng'ayina fruits, ojja musanga ng'emirimu gitambula. Weebuuza akikola otya? Kumbe ye yazuula ekyama. Omanyi obugagga byama. Obugagga byama. Kalambululemu kaako. Anti kyova olaba bagamba nti abagagga kwagalana, abaavu kulogaŋŋana, nakwewalana nakudda mu bintu bitagasa. Kaakati ebyama bino obifuulawa oba obijjawa? Bagamba mbulira gwokola ki? Gwoyita naye. Nkubuulira empisa zo. Kati gy'okuma okuyita n'abayina ebyama, naawe ebyama byeyongera. Obulimi tosobola kubukola wekka. Tuyina kwegatta wamu kyalo kiramba. Muyina kwegatta, bwe kiba kyalo mwegatte. Ne bwe mbeera nga muli balunzi, bwe mwegattira wamu kizibu nnyo okusanga ng'ekyalo ekyo kirumbiddwa endwadde. Mulunda nte mwegatte. Abalunzi b'ente mukwatagane. Gwe tekijja kugasa mwenna muli ku free range. Gwe ewuwo osprayinge neyiba aleme kola ki? Sprayinga. Kati golowooze nti olina kye wakoze. Kawuka kaddukira eri ne kamala ne kadda. Keetoola bwetoloze kalegamba katujje bwe lifuumuka nga tukomawo. Kakati n'obulimi bwe butyo bufaanana nti bw'obanga onoofuna mu bulimi. Kati ffe tuli mu kasooli ono. Naye bwe tuba nga tunaamufunamu tusooka ne tubaza nti omuntu bw'aba amwetaaze mu bungi bwe buti tusobola okuleeta obungi obwo nti ye nga muzamiro alima ne gundi ng'alima ne gundi alima. Mugenda okumaliriza olukungu lwo terusobola kubasala. Naye osangayo omulimi ng'alima nga ne gy'alimira ayagala kuzimbayo kikomera. Okusobola okulabika ng'abalala tebamanya. N'agenda ne yeekweka ng'ega kino ekyama kankulakula n'enzeka tosobola kugaggawala ng'oli wekka. Tekisoboka. Era ky'oba olaba nti abagagga tebaggwako bantu. Buli gw'atambulira abeerako abamwetoolodde. Amagezi waliwo eyagamba mbu abagagga bajja mufa amagezi olugira ng'ogamba wano wasaanawo wano saaluuni nga ng'agisaawo. Kubanga obugagga buli mu kuzuula bizibu. Bw'ozuula ebizibu oba ozudde ssente. Gwe weebuuzeemu nze ng'omulimi nga Ssempijja Charles ekyantwala mu kasooli kiki? Naye nazuula awali obuzibu. Kubanga jjukira mu bulungi nnyo mu biseera bya COVID abantu emmere yonna yaggwaawo. Naye emmere etaakamiza kaali kawunga. Ekituufu ekyo. Era nga ettooke bwe liggwawo ng'olaba tokyasobola ng'oyirira akawunga. Ne ofiisi ezo okutandikira kulya pulezidenti, prime minister n'okuka wansi. Bano bakansala akira baani tebaagabangako ku ttooke. Era baatuwanga buwunga.
babuwandika kamanya gabe ngoyizo okuloza bwe tugenda okulya kansala jindi nga sawo kayingira nga kayingirawo okaya buli lwokali olya linnya lye bwe kagwera nga ha so embera yeeyo kati bw'obeera mu buliminga buno kikulu nnyo okusooka okumanya nga sinatandika kulima bino byennima biriko ababirya omuntu okusooka okunoonya akatale k'ekyo kyagenda okulima kikulu nnyo nnyo mbadde manyi nti bwe nkulaba nti mwami Ssempijja atandise okulima kasooli nange kannime akatale kanajjira eyo kati obuzibu obwavu we butandikira obwavu buva mu kukoppa n'ensonga endala ey'okubiri obwavu we buva mu kwebaka nnyo otulo lyekkolero ly'obwavu kati okukoppa ye minzaani ebalansinga ebibiri bw'oba oyagala okuyiga engeri gy'oyavuwalamu bwetandika kukoppa kubanga oli ajja kulengera Flavia nga bw'aba akola show abeera mu ngandekandekanye mu ovulo naye agambe nti nange okola show ngenda kubeera gwe tomanyi lwaki ajambala kati sooka omanye ono yalima kasooli yamulimirawa lwaki yamulima nsonga ki kubanga buli muntu abeerako n'ensonga ye bw'otamanya nsonga eyo ne bw'obanga okoze kye nakola nga tomanyi kyama lwaki nakikola kigenda kukusala kyova olaba nti abalimi bangi bavayo ne bagamba nti no nalima ebintu ne binsala gwe teweewuunya lwaki kasooli agw'ebbeeyi ne kubanga abantu bakikwatanga luyimba nti mu sizoni esembayo ey'ogw'omunaana mwe tulimira kasooli kubanga ebeera mpanvu kikyamu eyo analogy ffe twagyeterekerawo gwani akugamba nti ne bw'omulimira eno mu gwokubiri togenda mukungula mbu wali abaana babeera badda ku masomero eno babeera bavaayo mu January kakati mu wiiki nga bbiri okuva kati ngenda kubeera nga noga ku kasente otunulire ezo nonna sente ate kasooli bw'omulima nga mungi ngera naweeteeseza bulungi toba na bimulya ndabanga ono ayiseeko mbadde era ngenda kubuuza nti ono wano we tuli tayiseeko nnyo ng'alagawa gwolabye alagawa kati ono agenda kugenda katale kati gano masavu n'okwokya kwatako omulabe kasooli empeke eyo giraba eno nno kasooli ekika nakyo kye tulima wano kyamaanyi nnyo kika ki kino ekika kye tulima ffe bakiyita magic maize seeds MMS era bw'ogenda ku katale noonya MMS kyama ki ekikirimu ekyama ekikirimu kasooli ono ekisinga okubeera ekikulu azitowa nnyo kubanga jjukira ffe tuli mu agribusiness lwaki olima kasooli kubanga osobola okusangayo ekintu nga kino nga kiriko emisooli nga bwe giti ng'esatu naye nga bw'oteeka ku minzaani ze ngenda kuteekako omusooli guno gumu agate giri emisooli esatu kati bitusobola kubimanya bye byama by'obugagga bye nakugambye kati waliwo ajja okugamba nti ekika kya MMS nga sikimanyi naye kakati onookimanyi otya nga nze tomumanyi alina kusooka kukumanya nanti bye byama gwe byama by'otamanyi waliwo abirina kati eno breed mugyekolera kati eno yaffe tugyekolera era singa ntandika okuviira kawonvu n'akagga engeri gye twafunamu ekika kino ekyakasooli ono biki bye twagatta ate nawo eyo nayo puroguramu namba n'ekikulu kaakati omuntu kyalina okumanya kiri ekintu kimu nti kasooli ono bw'obanga omufunye nawe osobola okutandika okwekolera n'ofuna oli olulungi kubanga bw'obanga olinayo kasooli we yenna ekikulu kyakumanya nti wengenda okusimba kasooli baani abaninaanye kubanga bw'oddira kasooli ng'ono n'omusimba nga abakuliraanye balina bubuliidi obubi oba nga balina ensigo embi zigenda kwafekitinga kasooliwo kati nze olaba wano ku faamu kye nasooka okukola kiri ekintu kimu mwami Ssempijja tugende mpola bw'obeera ng'olina abakulinaanye nga balina kasooli omubi kyafekitinga owange omulungi nnyo kitya jjukira enjuki bwe ziba nga zizunga zeewakisa ennimiro y'eno ne ziwakisa n'ennimiro y'eri kubanga zikalinga plain grains kaakati bwe zisanga nga olulyo lwawali lufu n'ojja eno n'osanga olulyo nga lulungi akagenda okuzaalirwa awo kagenda kubeera nga kali hafu kalungirungi hafu kabi gw'osanga n'ogamba nti nalimye kasooli wange baŋŋamba nti esiga eno ebala nnyo naye wange nga yagaana ndabika ndika eddogo kati bw'okizuula nti nno
wogenda okulimira kasooli abalimyewo balimye kika ki bw'okizula nti ekika kye balimye tekiri mu layini n'ekika kye wakoze eki mwesonyiwe balinde sizoni eno ebatwalaganye oba bagifunyemu bagifunemu oba basase kubanga bwe nnima sizoni eno kizibu nnyo ne sizoni ejja okuzaawo kasooli omulimi tasobola kweterawo mizinga gye egisobola okubeera ng'enjuki ezo ziwakisa kasooli we definitely tekisoboka era omulimi omutuufu ow'omulembe guno byebyama ebyo kati oyogeddeyo ekyama kati omulabi ali ku solo kati ekyo ekyama nakyo akifunye kubanga enjuki osobola okukozesa ejjenja limu nero kuba ebinyonyi ebiwerako zigenda kuyambako okukuwakisisa ebirime byo ate gwe naawe oziggyemu ku kabisa akawoomo kubanga ate bwe zijja ku kasooli kasooli ono awoomerera nnyo era omubisi gw'enjuki oguvudde okumpi n'awali faamu ya kasooli ate gubeera gwanjawulo nnyo kubanga n'obulungi obuguliko n'obuzito bwe guvaako ate bubeera bwanjawulo kati ebyo byama kati mwe muyina wano emizinga ate kati enayo pulogulaamu ndala kubanga ate singa nkutwalako bwe tugikuŋŋaanyiza kati esaawa eno emizinga kati ndowooza mpezawo emizinga nga 108 yes mu eka omuntu yeetaaga emizinga emeka mu eka gyakasooli yeetaaga mu kisinziira ku kika ki kyoba okoze eki kyoba ogenda okubeera nga olima n'ettaka lyo lino lifaanana litya kubanga omulimi yenna nzize nkyogerangako bulijjo ettaka lyo lino kikulu nnyo n'okola soil sampling n'omanya nti nno ngenda kulima ekika kya kasoola ekya MMS ekika kino kyetaaga okukisipeesinga ekika kino kyetaaga okubeera nga wokitadde wagimu ekika kino kyetaaga okubeera nga wokitadde waliwo enough light bano abagenda babinika kasooli mu bitooke mu mmwanyi n'asuubira nti agenda kufunamu tekisoboka ng'agasse yes oba odidde ebintu bingi nnyo obuugi n'obuyiwamu amajaani kati olina okubeera nga ogenda mu spacinga bulungi nnyo n'osobola okubeera nga omanya nti kino kyengenda okusimba kigenda kuvaamu bwe kiti era ojja kwesanga nti omuntu agenda okusimba MMS ekika kya kasooli ono ojja kubeera nga omufunamu nnyo singa ogoberera emitendera egyo kati nze olaba abantu bajja ne banneebuuzaako ne bagamba nti kasooli ono njagala naye ettaka lyange lyerino kubanga bw'obanga tosobodde kutwala kugenda kwekolera soil sampling osobola ogenda ne wegulira kamashiniko ne ka sampling ettaka nga nawe obeera nakaawo kasoboka ate kali kuseeta emmeka teeka mitwalo gyo nga 5 akitagenda kufa n'abakuliranyeewo awo jabba yambako nti kizibwe jangu ne gundi jangu sobe ettaka lyammwe eri osobola n'obagamba nti ettaka terigwanako kasooli nga gwobaze nti gweyagala okulima naye nga nawe gwe baagala nobalaga nti awo tebajja kubala kasooli gwena osobola okuyisaawo ekiki wano kasooli waffe twogerere ku stage eno kuba nsinga nnyo okwagala ku nsonga y'akatale ono kasooli waffe amaze ebbanga ki mu nnimiro wetwogerera kasooli ono ebiseera ebisinga obungi ku myezi 4 tuba tutandise okumutunuulira nti kakati agenda kuvaamu ekiramu kubanga kati wetwogerera onayingidde emyezi gy'ena kyobalaba nti mu wiiki nga 2 katumulinzeemu bulinzi akalire ddala bulungi nnyo kubanga bw'omujja ku kikolo ng'akaze bulungi totawaana nnyo omwanikamu katono ekyuma ne kimufulumya kubanga wano we wali ssente abalimi abasinga obungi ye kasooli olutandika okugwagwamu bw'ati ng'amuddukira ng'amugjayo nga n'ekikongoliro kino eky'omunda kikyali kibisi kubanga kasooli atandika okukala ng'atandikira kungulu ng'agenda dda munda ekikongoliro kye kisembayo kati bw'otamulinda kikongoliro kino kukala ogenda kumutwala ng'akyalimu amazzi mangi kati mu kifo ky'okukala agenda kukalambala bukalambazi so ayina okukala ng'asigadde empeke nga nnamba nga bw'ogiraba nti nnene akala eri bweti kati kino esobola kukikola nga eri ku kikongoliro naye kasita njijjako bwe nti egenda kwefunya buki bwe yeefunya ssente zeefunya bwe yeefunya ssente zeefunya kati olina okubeeramu obugumiikiriza n'otunamu n'omanya nti wadde emyezi 4 giweze naye abulamu wiiki 2 n'ogiwayo wiiki 2 oba tolina kyofiirwa then kakati obuzibu bwe bujjira wali ng'omugje wano wonna w'omutwala awo nawo ssente zifiirawo nnyo zitya abamu bagenda ne bakwata kasooli ono n'amwanika mu ttaka buli ensigo yo lwefa omutindo efa ssente kati wali abamu abayina endowooza nti kasooli bw'omwanikako mu ttaka enfuufu erimbu naye ekwongerako ku kiro
n'azitowa nnyo n'amayinja agagwamu kumbe ottakataleko so omulimi waffe omulungi ze nali kuwadde amagezi nti bw'obanga oyina kasooli wongono gulayo ettundubaali lya 3.5 mwanikeko bulungi muwe ebbanga tomupapira bwakakasa nti akaze bulungi kati awo mujje ku bikongoliyo paakinga awo obuzito bwe bwonna bwayina okubeeramu ogenda kubeera ng'obulina ate gye bukoma okubeera nga bulungi mpola mpola ogenda kulaba nga abantu bakwettanira kubanga bamanyi nti gwe ebintu byo biyonjo bino social media zajja weekubye nga oyanise bulungi nnyo ku tundubaali okongola bulungi nnyo opaakinga bulungi nnyo abaguzi ojja kumanya gye ne bajja kuva ojja kulaba ng'ofunye mwewamwe mumutundawa kasooli ono kubanga tumulimira ku bwesedde bw'ettaka nga liwerako lyeririwo eryo lyenkanaki kati ettaka lyetulimirako kasooli waffe tuli ku square mile emu kakati awo obeeramu hectares nga 1000 ez'akasooli kati ffe bwe tuba nga tumulimidde mu bungi bwe butyo lwaki tumulimira bwe tutyo nti tuyambako n'abantu abalala oli agamba nti naye akatale kantawaanya kati ffe tumutunda wabweru w'eggwanga naddala abantu bano abali mu mawanga nga Egypt baagala nnyo kasooli waffe amawanga nga Kenya baagala nnyo kasooli avaawa Uganda kyoba olaba wawulirako emabega wali nga waliwo gwe bagaana okusala ku nsalo ne waliwo kasooli omu nga ye tayita ku nsalo ayita ku nnyonyi ekyo nakyo kyama kasooli naye ayita ku nnyonyi gwe weewuunye lwaki oba oli bamutwalidde mu nnyonyi owuwo bamugaanidde ku nsalosalo ze Uganda akomye wali busiya naye nga waliyo abatayita busiya kubanga bw'oyita mu bbanga teriyo road block teriyo n'ebyo olusimbula wali osibira mu sitoowa naye ekyo kijja kitya mutindo n'okukolera awamu nti kakati ffe bwe tuba nga tuyinayo bannaffe be tukwataganye nabo oli n'aleeta mwenna nga mwogera olulimi lwe lumu kyoba olaba nti akatale weekali wano mu East Africa tulina ne kampuni ziwano zisobola kwogera emu ku emu nga tuziwa kasooli mu ttani z'oli n'agamba si zonyene omutwe y'emitwalo 3 egya kasooli naye nga tebayinaamu yadde doubt nti kasooli gwe mugenda okweta ayinza okubaamu ejjinja n'erimu kyova olaba nti bannayuganda abamu bakaaba nti tebasobola n'amakampuni ga wano kubeesigisa kubanga bakimanye enkola gye bakolamu emirimu gyabwe yagadibe nga lye bya kiboggwe kati gw'anaakola ssente gattako omutindo kakasa ettaka lyo nti ddungi kungula bulungi tereka bulungi awo tujja kufuna ssente mu by'obulimi bwe tugamba okutereka nakyo tukyogereko kuba abantu bangi bayinza olowooza nti omuntu aterekayo yakozesa ebyagi oba n'enteekateeka endala ezo eziri a bit expensive gwe ng'omulimi era omukugu mu kintu kino omuntu yanditeresa atya kasooli we nga tuyambako oyo omulimi asookera ddala wansi omulimi asookera ddala wansi awatandikirwako byebyagi biba birungi nnyo nti omuntu bw'abanga abikozesezza bisobola omukolera ekintu ekirungi ebyagi ebyo omuntu bw'abanga abiina bulungi bijja muviiramu ekintu ekiramu kubanga bikuuma ate bikaza bulungi ekyokubiri kwe kubeera nga kasooli ono nga tonnamujja mu nnimiro okakasiza nti nno akaze bulungi ekyo kisimbako nnyo essira kubanga ne kasooli ono singa omutwala nga alimukko otuzizzi n'omugatta mu kasooli omulala agenda kutandika okuyimusa moisture oba obunnyogovu mbuyite ki moisture kakati oyo moisture agenda nga affectinga kasooli omulala ogenda okwesanga nga atandise okuzimba awe wagira n'okuwumba kyekigambo ekyoluganda ekituufu ng'atandise okuwumba ate buli lwawumba asala ssente kati obulimi okubufunamu weewala bisala ki ssente twogere ku muntu ono agenda okuliisa ensolo ze kasooli nga tagenda kulinda stage eno akikola atya kakati kasooli ate bwe kijja ogambye okuliisa ensolo katugeze ng'ente nga tagenda linda kumukaza akikola atya kakati kiri bwe kiti eri omulunzi yenna ng'olunda ente oba ng'olunda embuzi olunda endiga n'ebintu byonna byonna ebirya
ku bintu ebifaananako bwe biti kyalibadde kirungi nnyo kasooli ono n'otamulinda kukala oba kukula nnyo. Kasooli ono yennyini wamala okuteekamu empeke n'oziraba nga zizze nga ziri awo nga oba oli oyokezaako kasooli n'omulaba nga ayidde naye n'abeeranga gwe tuyita nti kasooli wayokeza muto owa milk stage. That is the very stage kw'oyina okumutemera ng'akyali awo kubanga eyo milk stage ku kisolo kyonna oba nte oba ndiga oba mbuzi oba ki, that is the best stage kubanga waliwo abamulima nga tagenda kujjako bino nga ye amwagala wa bisolo bye. Kale ate waliwo ne stage endala kati ono omulaba nga bwali wano akaze naye era akyasobola okukola emmere ennungi ennyo. Akola mmere kyeyo tusobola omuyita silage. Yoyo silage nate manyi nti guli gubeera muddo buddo. Ate kale kino kiba kiki? Ono aba kasooli. Kakati gwe kyogenda okukola kati kyobulaba nti bino byonna tubikuumanga kalira ka mwana nti bwe tujjako kasooli ono ne tumutwala we tugenda okubeera nga tumukolerako emikolo egisembayo kati tujja ate ne bino ne tubitemanga bwe kiri bwe kiti nga kikalu kubanga ne silage naye era tumuterekanga mukalu oba osobola okulyetingamu n'ofunamu heyi bwe kiba nga kikyali kibisibisi ojja kukijjamu silage yasinga okubeera nga mulungi nga kikyali green kubanga silage ono kirungi yo n'omutereka nga ali mu green stage n'asobola okuwangala n'emyaka 3 tomulinda kukala naye kati wano ono bwakaze katukolemu heyi nti ogenda kufuna mashini yo emuteme emuchopinga obuntu obutono omutereke buki bulungi ojja kubeera nga naye omufuna mu ssente. Ate kasooli ekirala ekirungi kyayina emirandira nagyo giri ku ssente. Emirandira kati ono wange bwe mumaliriza okumukungula bwenti ne tumutemako bino tubitwala emirandira tractor bweyitamu ate nagyo tugenda tugikuŋŋaanya. Ate abakyayina bajagala nnyo. Abakyayina tebagikozesa ddagala. Kati ekyo nakyo kyama. Kati omulabi ofa ali ku solo oyinza okubanga gwe bulijjo ebyo obikumisa muliro. Kati oli ku ssente zo z'oyokya ezaalibadde zakufuula omugagga. Kati olwo ebyo babiguza ku mmeka tutandika okubinoonya. Andi kaakati kyekiti kye nagambye nti mbulira gw'okola ki? Gw'oyita naye. Bannoonyeeko. Mwami Sempijja njagala kulabika nga nkusiibula. Naye emboozi ye tukoze bulungi nnyo naddala ku mulabi wange ali eyo oba oli awo ayinza okubeera nga abadde akopperera nga amala gakoppa. Ki nga nkusiibula biki ebireetedde abantu okubeera nga beevuma obulimi kubanga tubalaba bangi n'agamba nti obulimi nedda n'obulunzi kankiveemu naye ng'ate abalala babufunyeemu. Ekimu ku byo ebiremesezza abantu ekibaleese okubeera nga beevuma bwe butaagala kuyiga. Ignorance obutamanya. Abantu bangi bali mu byakukoppa naye nga bakoppa ne batakola ki ne batamanyi. Twabeerako mu masomero ng'oli akoppa n'atandikira ku linnya n'ateekako eryoli n'erirye ne bakwata nagamba kati laba ono. Kakati obutamanya kintu kikulu nnyo kitegeeza ki abantu baddeyo bakole ki basome. Bw'owulira conference genda bw'owulira workshop kola ki genda. Ate waliwo n'ebitongole ebyenjawulo by'olina okwekwatako. Genda mu minisitule y'ebyobulimi bajja kukuwa lisiti y'ebitongole ebyo gendayo weebuuze. Kwebuuza kwa bwereere kijja kuyambako okuseevinga otobe kubeera nga weevuma. Ekirala butale. Obutale bukoyeseza abalimi n'abalunzi kubanga obutale abamu tebamanyi waabwe bakola batya we bwabusanga. Naye ekyo kikuyambako gwe noonya abantu abasobola okubeera nga bakuyambako ku ekyo leka kukola wekka kwana emikwano gino gy'okoma okubeera n'emikwano emingi ne bwe bulabye bantu nga babeera ku telefinance nga zino n'ogamba nti nalabye gundi ku solo timunoonye mubuuze kino ekintu okikola otya wayogedde ku kino ate kino nakyo kirinako amagezi akuwa amagezi ako kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu bali genuine nga bakuwa amagezi nga tumuwadde na ssente. Siibula omulabi waffe akulaba akadde kano. Weewaawo omulabi waffe omulungi owa Salt TV n'ali ku Salt app yonna gy'oli njagala kwebaza. Weebale nnyo kwagala programu eno Nnimiro Zaabu. Njagala kwebaza Madam Flavia ne management yonna Sumba Bujingo ne ttiimu yonna okuterawo mu kutunga guno
naffe abalimi ne mujja ne mutunoonyaako kubeera nga tuwangana amagezi. Kimu kye njagala okusibula nga nkugamba mulimi gwe teweekyawa, noonya abantu abakusingako. Bw'ofuna yakusinga tomuwalana, mwebuuzeeko, ojja kulaba nga naawe by'obadde oyita nti tebifuna nga bifuna. Nze Ssempijja Charles mbaagala nnyo, akuumye Mukama. Ensonga ezikwatagana n'ekirime ekyakasooli bwe zitambudde mu mulabi wange omulungi wa Soul TV. Kansuubira olina ky'oyizeemu. Twogedde nnyo ku mindset osobole okulabika ng'okyusa obulamu bwo. Bangi muyingidde ebyobulimi naye ne mubivaamu nga mugamba nti tebifuna. Baako ne ky'oyiga osobole okulabika nga ofunawo okiteeka ate ozuule mu zaabu akiri mu Flavia Liga gemanya gange. Wamala Joshua abadde ku kamera. Programu yaffe bwete wetambudde tugenda message n'omukadde waffe Omusumbalozi Yasubijinga Musula.